Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero zinamu abaana abawala abakyala oyagala okukyalira ensiko okuteekako obuntu bwammwe obwo nyagadde mbalage ku ddagala lino ligenda bayamba n'eziba zaakona zijja kuba zivaayo. Kikulu kya byonna tunuulira eddagala lino kkulu nnyo. Nkusaba efuna akantu tugenda liyenga oyayitibwa ssere. Funa ssere muteeke mu kantu ofune namirembe. Oyo namirembe naye muteeke mu kantu ako k'ogenda okuyengeramu. Tugenda diyenga buyenzi. Tusooseemu oyo ayitibwa kutukumu. Tusooseemu ssere ne tuteekamu namirembe ne tuteekamu ne kutukumu. Yoyo ayitibwa kutukumu naye muteekemu mugattemu. Eddagala lino ligenda kuyamba. Oyo ayitibwa muko weewumbeko. Twetaagako obukoola obwo bw'olaba bwe twetaagako bukka nabwo buteekemu. Ligenda kuyamba. Abalongo bagenda kuba nga bavaayo bulungi nnyo ne babeera baakona bajja kuvaayo. Kateekamu otuzzi nga tutono, toteekamu bungi. Eddagala libeere lingi ng'amazzi matono nnyo. Tandika okuyenga eddagala eyo, liyengere ddala. Liyengere mu kantu ako k'otaddemu otuzzi. Liyengere ddala, bigenda kuyamba. Abalongo bagenda kuvaayo bulungi nnyo olw'ensonga nti eddagala eyo ly'amaanyi, likolera ddala, ligenda kuba likuyambira ddala. Beera ng'olikozesa. Oliyengera ddala n'olinyiga. Linyige oggyemu amazzi ago ge twetaagamu. Abalongo bano bw'oba obatandise, tandikira ddala okubasika. Kikulu nnyo naddala olunaku olusooka ng'obatandika. Olunaku olusooka sikira ddala. Wegamba kitwale obudde nga buwanvu kokko ng'osika, kuba olunaku olusooka luno luba lukulu nnyo. Zino eziddako ogenda okendeeza obudde. Abadde asikira essaawa 2, ennaku eziddako ogenda okendeeza essaawa, ogenda okendeeza paka. Kati bw'omala oddiyenga bulungi lisengejje. Twetaagamu otuzzi otwo nga tuyonjo. Osobola oddisengejja emirundi ng'ebiri. Kati otuzzi otwo tugenda kuba tukwata mu tuzzi otwo nga bw'osika. Okwata mu mazzi ago nga bw'osika ag'eddagala nga bw'ogalaba. Makulu nnyo gagenda kuyamba. Abalongo abo bagenda kuvaayo. Olunaku olusookera ddala luno ng'osika lukulu nnyo. Beera ng'osikira ddala. Ziwa obudde nga buwerako. Osobola okumala essaawa nga nnamba ng'osika. Ono we ziba ssaawa 2 tekirina buzibu. Singa ziba teziyulise, tezifunye buzibu, sigala ng'osika. Olunaku olusooka luno luba lukulu nnyo mu kusika abalongo abo. Kati zino ennaku eziddako kubajjukira abalongo abo okugendako kiyinza okutwalira nga wiiki 3 n'omwezi gusobola okuwera. Kisinziira ensika gy'obasiseemu n'ekirala omubiri gwe guli gutya. N'olwekyo beera munyiikivu ng'obasika bajja kuba bagendako bulungi nnyo. Nkusaba weeteeketeeke, genda mu kisenge oba ewantu wonna w'ogenda okubeera ng'obusikira obeere ng'osika. Abalongo bo bagenda kuba bavaayo. Eddagala eryo kkulu nnyo. Gwatandika naawe nga zaalemera mu kifo kimu. N'ekirala naawe ng'oli mukulu oyagala kutandika, osobola okutandika. Naawe omwana omuto atandika obutandisi, ate gwe atandika obutandisi eryo lijja kwanguyiza ddala nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.